إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tumutendereza Allah n'amatenda amalungi amajjuvu agatali mbukendevu bwonna, era tumusaba asookusaasira n'emirembe ku mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tukyagenda mu maaso n'omusomo gwaffe ogwa Nawafil, kitundu kye tuliko olwaleero kitundu kya 17, era nga omusomo gwe twasembayo okulaba gwali gukwata ku biki. Tukyali wansi w'omutwe ogugamba nti ssuula ki oba aya ki omubaka sallallahu alaihi wasallam ze yasomanga mu swala. Omulundi ogwasembayo mu kitundu kyaffe ekye16 twatunuulira essuula oba aya omubaka sallallahu alaihi wasallam ze yasomanga mu swala eya Ishaa'i ne mu swala eya Layli. Kati olwaleero insha Allah tugenda kubeera nga tutandika awamu twakatunuulirako eswala 6 era nga tugenda kulaba eswala 3 ezisigadde wansi w'omutwe guno, ziswale 10. Sheikh yawandiika ekitabo ekya Sifatu Salatu Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila taslimi ka'annaka taraha, nga ye Sheikh Muhammad Nasruddin Al-Albani yaleeta eswala 10 wansi w'omutwe guno, nenjagala tubeere nga tuziraba tulabe biki omubaka sallallahu alaihi wasallam biyasomeranga mu swala ezo. Tekitegeeza nti omuntu asomeddemu essuula endala oba ayati endala nti eswala ye teba ntuufu. Eba ntuufu, wabula nga bwe nakinyonyola oyo abasomye bino byennyini omubaka sallallahu alaihi wasallam byeyasomanga mu swala zino, ate ye mwattu empeera ye eba nzito okusinga ku yooli asomeddewo ebirala, naye nga tekijja kubeera nti kikendeeza mu swala yo oba okugitta, kubanga gwoba tosomeddeewo bino aya zino oba essuula zino omubaka sallallahu alaihi wasallam zeyasomerangawo. Naam, mu swala 3 ze tugenda okutunuulira olwaleero, tugenda kulaba salatul witr, tulabe biki omubaka sallallahu alaihi wasallam byeyasomeranga mu yo. Tulabe eswala ey'omunaana nga ye salatul jumu'a, tulabe n'eswala ey'omwenda nga ziswala za Eid 2, tulabe n'eswala gye tugenda okusembyayo wansi w'omutwe guno nga ye salatul janaza. Tulabe butya omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yasomeranga mu zo. Oluvannyuma lw'ekyo insha Allah tujja kubeeranga bwe tunaaba tulina akadde tujja kutunulako wansi w'omutwe ogugamba at-tartilul qira'a wa tahsin sawtu biha, okusoma okwempolampola n'okulungiisa eddoboozi ng'osoma Qur'an mu swala. Mujjukire nti buli kye tukola wano tuba tuli mu swala gye tutunuulira, buli kye tusomako wano. N'olwekyo katutandike butereevu. Oluvannyuma lw'okulaba mu musomo gwaffe ogwasembayo nga bwe tugambye twalaba swalatul Ishaa'i ne swalatul Layli. Kati tugenda kulaba omutwe ogwogera ku swalatul witr, nga mu swala ya witr wano Sheikh gye yali ategeeza raka 3 ze tusaala oluvannyuma ze tusembayo ze tumaliriza nazo eswala y'ekiro. Yagamba nti kana sallallahu alaihi wasallam
يقرأ في ركعة الأولى yalinga omubaka sallallahu alaihi wasallam ngasoma muraka esooka eya salatul witr ngasoma sabbih isma rabbikal a'la wa fi thaniya ate muraka eyokubiri nasomeramu qul ya ayyuhal kafirun wa fi thalitha ate muraka eyokusatu nabira ngasomeramu qul huwallahu ahad. Hadithi eyogera ku nsonga eyo eri mu kitabu kya Imam an-Nasa'i ne mu kitabu al-Mustadrak ekya Imam al-Hakim era nga hadithi ntuufu. Wa kana yadhifu ilaiha ahyanan era yalinga ayongera kuyo essura eno qul huwallahu ahad ebiseera ebimu ng'ayongerako qul a'udhu birabbil falaq wa qul a'udhu birabbin nas. Nga ne hadithi eyogera ku nsonga eyo ey'okuba nti omubaka sallallahu alaihi wasallam ebiseera ebimu teyakomanga qul huwallahu ahad kokka wabula yayongerangako qul a'udhu birabbil falaq ne qul a'udhu birabbin nas. Ya hadith eri mu kitabu kya Imam at-Tirmidhi ne mu kitabu kya Imam al-Hakim. Wa marrata wabula lumu era lumu qara'a fi rak'ati thalitha bi 100 aya min an-Nisaa. Yasomeramu muraka eyo yokusatu aya 10 okuva mu suratu an-Nisaa. Era nga hadith eyogera ku nsonga eyo eri mu kitabu kya Imam an-Nasa'i ne mu kitabu kya Imam Ahmad era nga nayo hadithi ntuufu. Wa amma rak'atan ba'da al-witr ntuwabula iraka ebiri oluvanyuma lwa salatul witr fakana yaqra'u fiha yalinga omubaka sallallahu alaihi wasallam nga asomera muzo idha zulzilatil ard muraka esooka wa qul ya ayyuhal kafirun muraka eyokubiri. Hadith eyogera ku nsonga eno eri mu kitabu kya Imam Ahmad era wano Sheikh Muhammad Nasruddin al-Albani yannyonnyola raka ezebbiri oluvanyuma lwa witiriza eziriwa wabula kirabika yali ategeeza eraka eza qabliya ya fajr ng'ebiseera ebimu omubaka sallallahu alaihi wasallam yasomerangamu essuula ezo idha zulzilatil ardu muraka esooka ne qul ya ayyuhal kafirun muraka eyokubiri wabula nga Allah yasinga okumanya. Naam, awo swala ya witiri wetugikomeza tutunulire swalati al-jumu'a. Swala ya juma gye tusaala buli lwakutaano. Kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u ahyanan fi rak'ati al-ula yalinga omubaka sallallahu alaihi wasallam ebiseera ebimu ng'asoma mu raka esooka ya swala ya juma bisurati al-jumu'a ng'asoma essuula eyo surati al-jumu'a nga ssuula ya 62 mu Qur'an. Wa fil ukhra ate mu raka esembayo nabeera ng'asomeramu idha ja'aka al-munafiqun essuula eyo ey'63 mu Qur'an era nga yeddirira surati al-jumu'a. Wa taratan ate olumu yaqra'u badalaha yasomanga mu kifo ky'essuula eno idha ja'aka al-munafiqun nabeera ng'asomamu essuula eya hal ataka hadithul ghashiya essuula eyo ey'88. Hadithi eyogera ku nsonga eno eri mu kitabu kya Imam Muslim ne mu kitabu kya Imam Abu Dawud era nga ne Sheikh Muhammad Nasruddin al-Albani yaleta hadithi eyo mu kitabu kya hadith ekimanyikiddwa nga al-Irwa al-Galil nga hadithi namba 345. Naam, wa ahyanan atere biseera bimu yaqra'u fil ula yasomeranga mu muraka esooka ya salati al-jumu'a nasome sura eno sabbih isma rabbikal a'la. Wa fi thaniya ate muraka eyokubiri nabeera ng'asomeramu hal ataka hadithul ghashiya. Hadithi eyogera ku nsonga eri mu kitabu kya Imam Muslim ne mu kitabu kya Imam Abu Dawud. Naam, awe swala eya juma tugikomeza tutunulire salatul aidain eswala za Eid ebbiri. Kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u ahyanan fil ula yalinga omubaka sallallahu alaihi wasallam ng'asomera mu yo ebiseera ebimu muraka esooka yalinga asomeramu sabbih isma rabbikal a'la wa fil ukhra ate mu yokubiri nabeera ng'asomeramu hal ataka hadithul ghashiya. Nga hadith era yogera ku nsonga eyo eri mu kitabu kya Imam Muslim ne mu kitabu kya Imam Abu Dawud. Wa ahyanan ate ebiseera ebirala oba ebimu yaqra'u fihima yasomeranga muzo eswala ezo ng'asoma qaf wal qur'anil majid essuula eyo eya 50 mu Qur'an
mu raka esooka, ate mu yokubiri n'abeera ng'asomeramu iqtarabati saa essula eya 54 mu Quran. Hadith eyogera ku nsonga eyo naye eri mu kitabo kya Imam Muslim ne mu kitabo kya Imam Abu Dawud. Ne swala ya Eid ebbiri tujja kubeera nga nazo tuzikomyawo, tutunuulire esswala ey'ekkumi nga swalatul janaza. Swalatul janaza, esswala eno Sheikh yawandiika n'agamba nti asunna enkola ayakra'u fiha bifatihatul kitab, kwe kusomera mu yo essula eggulawo ekitabo nga ye al-Fatiha, era ng'ekyo kyekyakanyizibwako wasuura n'okwongerako essuula endala. Okwongerako essuula endala kyajjira mu hadith eri mu kitabo kya Imam Bukhari ne mu kitabo kya Imam Abu Dawud ne mu kitabo kya Imam An-Nasa'i, wabula nga Sheikh mu kunnyonnyola yagamba nti walaisat ziyada, nti tekiri ekyokwongerako essuula kwa al-Fatiha mu swala y'okusaalira omufu shadha, ekyawogoka ku nkola entuufu, wabula yakikkaatiriza Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani n'alaga nti mu kitabo kye ekya Ahkamul Janaiz n'alaga nti obwolumu kikkirizibwa obwolumu okubeera nti ku al-Fatiha oyongerako essuula endala. Naam, agenda mu maaso n'agamba nti wayukhafat fiha, nti era yasomanga kyama mu yo mukhafatan, olusoma olw'ekyama ba'da takbiratul ula, oluvannyuma lwa takbira esooka, era nga hadith eyogera ku nsonga eyo eri mu kitabo kya Imam An-Nasa'i. Naam, awo barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Wetukomeza omusomo guno ogw'okusoma ogw'okulaba essuula ki oba aya ki omubaka sallallahu alaihi wasallam ze yasomanga mu swala. Mu bufuuze katunuulire ensonga endala Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani gye yazzaako, at-tartilu al-qira'a wa tahsin sawt biha, okusoma empolampola n'okulungiisa eddoboozi ng'osoma Qur'ani mu swala. Agamba nti wakana sallallahu alaihi wasallam kama amarahu Allahu ta'ala, yalinga omubaka sallallahu alaihi wasallam nga Allah bwe yamulagira, yurattilul Qur'ani tartilan, ng'asoma Qur'an ng'asoma mpolampola Qur'an olusoma olw'empolampola, la hadhan, nga tagisoma mu ngeri y'okupapa, wala ajila, wadde era nga tagisoma mu ngeri y'okwanguyiriza, bal wabula kiraati yagisomanga mufassira, olusoma olunnyonnyola harfan nyukuta ku nyukuta, hatta okutuusa kana yurattiru sura, yabeeranga essuula yasomanga okutuusa essuula eno lwe yabeeranga hatta takunu atwal minha, amakulu nti yasomanga empolampola essuula okutuusa ne lwe yabanga nti essuula eno erabika okuba nga mpanvu okusinga n'empanvu egisingako. Naam, ndowooza kitegerekese. Hadith eyogera ku nsonga eyo eri mu kitabo kya Imam Muslim ne mu kitabo kya Imam Malik. Wakana yaqul, era yalinga agamba omubaka sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibi al-Qur'an, agenda kugambibwa nanyini Qur'an yagisomanga, iqra, soma, wartak, nga bw'olinnya, warattil, era ng'osoma mpolampola, kama kunta turattil fi dunya, nga bw'wabeeranga oba bw'wagisomanga empolampola ku nsi, fa inna manzalaka, kubanga ekifo mw'ogenda okubeera kiri inda akhil ayat, ku komerero ya aya oba ku aya gy'ogenda okusembayo takra'uha, gy'osoma. Amakulu wakugambibwa oyo yasomanga Qur'ani ku dunya agisome nga bw'alinnyalinnya amadaala okutuusa era ng'asoma mpolampola nga bwe yasomanga ku nsi,
aya gy'anaasembayo okusoma weewo ekifo mwagenda okubeera amakulu oyo aliba alinnya yejja naye weegenda okubeera ku aya gy'alisembayo okusoma naye waalikoma. Naam, hadithi eyogera ku nsonga eyo eri mu kitabo kya Imam Abu Dawud ne mu kitabo kya Imam At-Tirmidhi era nga hadithi ntuufu. Wakana yamuddu qiraatihi, era yalinga omubaka sallallahu alaihi wasallam ng'awanvuya okusoma kwe inda huruful maddi, awaabeeranga ennyukuta ez'okuwanvuya. Fayamuddu kyakulabirako ng'awanvuya bismillah, okuwanvuya ku linnya lya Allah eryo ku nnyukuta eya lam. Wayamuddu n'okuwanvuya arrahman, n'owanvuya ku mim. Wayamuddu n'okuwanvuya arrahim, n'owanvuya ha'u olwa ya'u ejiddirira eriko sukun. Wanadhid, n'okuwanvuya nadhid, n'owanvuya dhad olwa ya'u ejiddirira ng'eriko sukun. Wa amthaliha, n'ebigambo ebirala ebiringa ebyo. Naam, wakana yakuf, era yalinga ayimirira ala ru'usil aya, ku mitwe gya aya, kama sabaka bayanuhu, nga bwe kyawedde okunnyonnyolwa oba nga bwe twakinnyonnyolako tugamba nti omubaka sallallahu alaihi wasallam yasomanga naye ng'ayimirira ku mitwe gya aya n'alyoka asoma aya eddirira. Wakana ahyanan, era yalinga ebiseera ebimu yurajji'u, ng'addiŋŋanya asawtahu, eddoboozi lye. Hadithi ennyonnyola wano eraga nti okusoma yasomanga nga bw'aba asoma mu ddookooli addiŋŋanya eddoboozi ng'alinga addiŋŋanya kama fa'ala yawm fathu Makka, nga bwe yakikola ku lunaku fathu Makka olw'okuwamba Makka. Wa huwa ala naqatihi, yali ku ŋŋamiya ye, yakra'u ng'asoma suratul Fath, ng'asoma suratul Fath, essuula eyo eyana mu 8 mu Qur'an. Qara'at layna, yasomanga olusomo olugonvu. Naam, hadithi eyogera ku nsonga eri mu kitabo kya Imam Bukhari ne mu kitabo kya Imam Muslim. Waqad hakka Abdallah bun Mugaffal tarji'ahu hakadha, yagamba sahaba ono ayitibwa Abdallah bun Mugaffal ng'ayogera tarji'uhu ku ngeri gye yaddiŋŋanya eddoboozi hakadha bw'ati. Naam, kyajjira mu hadithi eri mutafakun alayhi, eri mu kitabo kya Imam Bukhari ne Muslim. Wano Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani n'akinnyonnyola n'agamba nti wal adharu annaha 3 alfati mamdudat, nti ezo nyukuta 3 eza alif ez'okuwanvuya 3 alf kwega nyukuta 3 eziwanvuyizibwa. Naam, agenda mu maaso n'agamba wakana ya'mur, era yalinga alagira bitahsin sawt, okulungiisa eddoboozi bil Qur'an, ng'osoma Qur'an oba okulungiisa eddoboozi ya Qur'an. Fayaqulu, ng'agamba zayyanul Qur'an, muwondenga Qur'an bi aswatikum, n'amaloboozi gammwe. Fa anna sawtul hasan, kubanga eddoboozi eddungi yazidul Qur'ani hasanan, lyongera Qur'ani obulungi. Hadithi eyogera ku nsonga eyo eri mu kitabo kya Imam Bukhari ne mu kitabo al-Mustadrak ekya Imam al-Hakim ne mu kitabo ekya Imam Abu Dawud ne mu bitabo ekya Imam ad-Darimi ne mu bitabo bya hadithi ebirala. Wayaqul, era yagambanga omubaka sallallahu alaihi wasallam yalinga agamba inna min ahsani an-nas sawtan bil Qur'an, nti oyo asinga abantu eddoboozi ng'asoma Qur'an, yani alladhi, yoyo idha sami'tumuhu, bwe muba mumuwulidde, yakra'u ng'asoma, hasibtumuhu, mumulowolereza, yakhsha Allah, nti atya Allah. Naam, hadithi ntuufu era nga eri mu kitabo Az-Zuhud ekya Imam Ibn Mubarak.
wa kana ya'muru bitaganni bil Qur'an era yalinga alagira okuteekamu tajwid ng'osoma Qur'an obanga okozesa eddoboozi eriringa eriyimba ng'olinga eddoboozi eringa eriyimbisa bw'obanga osoma Qur'an fayaqul yalinga agamba ta'allamu kitabullah mweyigiriza ekitabu kya Allah wa ta'ahduhu era mukyekwateengako waqtanuhu mukikwatenga watagannaw bihi amakulu mukikuume era mukikuumenga watagannaw bihi era mukisomere mu ddoboozi eddungi fawalladhi nafsi biyadihi ndayiro oyo awaniridde omwoyo gwange mu mikono gye lahu ashaddu mazima yo esingira ddala tufallutan okubomba min almahadhi fi l'uql esingira ddala engamiya min almahadhi fi l'uql nga bwebomba okuva ku muguwa makulu nti Qur'an eno oluvannyuma lw'ogikwata oba togikolako revision okugikuuma n'okugyekwatako engeri gyebomba okuva mu muntu esingira ddala engamiya engeri gyebomba okuva mu muguwa gwe baba bagisibyeko oba gwe baba bagisibye. Naam, hadith eyogera ku nsonga eno ey'okubomba kwa Qur'an eri mu kitabo kya Imam ad-Darimi ne mu kitabo kya Imam Ahmad. Wayaqul era yalinga agamba omubaka sallallahu alaihi wasallam nti laisa minna siwa muffe man lam yataganna bil Qur'an oyo atasoma Qur'an mu ddoboozi eddungi atassaamu tajwid oba atagisomera mu ddoboozi eddungi. Wayaqul mpozi hadith eyo yogera ku kyokuba nti omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti siwa muffe oyo atasomera Qur'an mu ddoboozi eddungi oba eddoboozi eriringa eriyimbisa. Yali ategeeza hadith eyogera ku nsonga eri mu kitabo kya Imam Abu Dawud ne mu kitabo kya Imam Al-Hakim era nga hadith ntuufu. Wayaqul era alinga agamba omubaka sallallahu alaihi wasallam nti ma adhina Allah tawulirangako Allah li shay'in kintu kyonna ma adhin nga kye yali awulidde wa fi lafdhi mu njogera endala ka adhnahu nga bwe yali awulidde li nabbi yenna hasan saut mu ddoboozi eddungi wa fi lafdhi hasan tarannam obulungi bw'okusoma yataganna bil Qur'an ng'asoma Qur'ani mu ddoboozi eddungi yajharu bihi mu lwatu. Naam, hadith eyogera ku nsonga eyo eri mu kitabo kya Imam Bukhari ne mu kitabo kya Imam Muslim, Tahawi ne mu bitabo bya hadith ebirala. Ategeeza wano nti Allah yali tawulirangako nabbi yenna ng'asoma ekintu kyonna nga bwe yawuliranga oyo eyali ng'asoma Qur'ani mu ddoboozi ng'agisomera mu ddoboozi eddungi. Naam, ndowooza kitegerekese. Waqala al-Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu era yagamba omubaka sallallahu alaihi wasallam ng'agamba sahabi amanyikiddwa nga Abu Musa al-Ash'ari Allah musiime agamba nti law ra'aytani nti singa wandabye wa anna astami'u al-qira'atuka libarihatu amakulu nti singa wandabye nabadde mpuliriza okusomako eggulo limu lakad utiita muzmaran mazima waweebwa endere. Naam, amugamba mazima waweebwa endere min mazamir ali Daud mu ndere ezaweebwa abantu abo ab'olulyo lwa nabbi wa Allah Abu Daud endere mu ndere ezaweebwa abantu abo ab'olulyo lwa nabbi wa Allah Daud nabbi Daud. Faqala Abu Musa
omubaka wamala ogamba ekyo Abu Musa amuddamu n'agamba nti law allamtu makanak, singa nategedde ekifo wabadde, lahabartu laka tahbiran, naligikuyinjirisizza olulungiya. Amakulu yali gimusomedde n'agirungiyisa olulungiya. Oyo nno sahaba Abi Musa al-Ash'ari y'omu ku basahaba abaali basinga eddoboozi eddungi mu kusoma Qur'an. Era wano omubaka sallallahu alaihi wasallam okumugamba nti waweebwa endere, yali tategeeza ndere zino ze bafuuwa nga bayimba, wabula yali ategeeza amakulu amakusufu agakirimu, nti yaweebwa eddoboozi eddungi nga liringa eryo eriva mu ndere. Naam, ndowooza kitegerekese. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Tujja kubeera nga insha Allah tukoma wano. Allah bw'aliba atusobosezza omulundi omulala, tujja kubeera nga insha Allah tutandikira ku mutwe ogugamba al-fathu ala al-imam, okujjukiza imam. Katubeere nga tukoma wano olwaleero. Saba Allah abeere nga atugasa n'ebyo bye tusobodde okubeera nga tuyiga olwaleero. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.